ng'emikono gisinza gwe yantonda akamwa kange nga katenda gwe Mukama Katonda nga bwe ndowooza gwe nga bwe nkolera gwe nga bwe ntunula ndaba gwe ayowa emirembe ng'amatu gawulira gwe Yesu emikono nga gisinza gwe yantonda akamwa kange nga katenda gwe Mukama Katonda onzijule onkozese oneefuge byoyagala nange nabyagala Yesu wange onzijule onkozese oneefuge Yesu byoyagala mukwano nange nabyagala nga bwe ndowooza gwe nga bwe nkolera gwe nga bwe ntunula ndaba gwe ayowa emirembe ng'amatu gawulira gwe ng'omutima gusinza gwe yantonda akamwa kange nga katenda gwe Mukama Katonda omwoyo n'omubiri Yesu wange byonna kambikuwe neewaayo mukwano nga ssaddaaka omuliro gwogukke mu nze omwoyo n'omubiri Yesu wange kambikuwe neewaayo gy'oli nga ssaddaaka omuliro guje Yesu yeebazibwe mikwano yeebazibwe nnyo Kristo Yesu Omunazaalesi Mukama waffe omulokozi waffe amannya Favour Max Namujombi ng'ekyoto kyaffe bakiyita Katonda akutula enjegere amiina Mukama tewali kimulema tewali mbeera Katonda gy'atasobola ebitasoboka eri abaana b'abantu bisobokera ddala eri Katonda amiina Mukama yeebazibwe nnyo mbaagala nnyo mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu amiina njagala tushyalingeko ku kigambo kya Katonda tusooke tusabe ffenna ayi omwoyo omutukuvu mukwano oyogera mu Baaluumi n'ogamba nti abo bonna abakulembera omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda era tetwaweebwa mwoyo wa budde okutya wabula omwoyo yennyini awamu n'omwoyo waffe atutegeeza nga tuli baana ba Katonda nga bwe tuli abaana ba Katonda tuli basika ba Katonda abasikira wamu ne Kristo Yesu mwoyo omutukuvu jangu onnuŋŋamye era onkulembere nneme kwogera kutegeera kwange newankubadde amagezi gange wabula njogere ekiva mu kamwako wamba akamwa kange wamba endowooza yange n'omutima gwange oweereze eri abantu omukama tatayingunisa abaana bo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina haleluya amiina tugenda kusomako tugenda sooka tusomeko mu Yokaana 14:6 abasinga mumanyiwaawo amiina nga bwetugenda okusoma bwetugenda otandikira tujja kweyongerayo mpolampola olw'ekisa kya Katonda Yokaana 14:6 Yokaana essuula Yokaana essuula ya 14 olunyiriri olw'omukaaga Yesu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze amiina haleluya amiina Yesu omulungi yeebazibwe nnyo agambye atya kansooke nsome n'awalala
nekyawandiikibwa ekirala kyenjagala wano mpola mpola tugende ku kiki ekyakukoze eki kyetwagala okufuna. Okay. Alright, tugenda kusoma ne mu Yokaana 3:6. Yokaana essula ey'okusatu 6. N'agamba nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. 7, olunyiriri olw'omusanvu. N'agamba nti teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Yeebazibwe Kristo Yesu Omunnazaaleesi. Kaakati wano mu Yokaana 14:6 atugambye nti Yesu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Haleluya. Gwe yakkiriza Kristo Yesu wakkiriza obulamu, ekkubo n'amazima. Amiina. Yesu oli ku kituufu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nenjagala okwogerako ku ggwe atannaba kukkiriza Kristo Yesu kubeera omulokozi wo. Bambi nkwegayiridde. Amiina. Kkiriza Kristo Yesu abeere omulokozi w'obulamu bwo. Amiina. Ojja kuŋŋamba nti alokole obulamu bwange, alokole obulamu bwo ofune obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kubanga agambye nti tewali atuuka eri kitaawe. Ffenna ku nsi kuno twajjako tuli bagenyi. Amiina. Tugenda kuddayo gye twava. Mukama waffe yeebazibwe. Naye okudda gye twava tulina okuba nga tutambudde mu kkubo ly'oyo gye twava nga bw'atwagaza. Amiina. Ate okulitambuliramu olina kukkiriza Kristo Yesu. Amiina. Kubanga atugambye nti tewali agenda eri kitaawe okuggyako ng'ayise mu ye. Mukama waffe yeebazibwe. Kakitegeeza bw'otamukkiriza kumukkiriza oba togenda kudda gy'akola ki? Gy'ali. Kubanga ye ly'ekkubo. Ye ly'ekkubo mwe tuyitira okudda eri gye twava, eri Kitaffe Katonda ow'omu ggulu, okudda mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Amiina. So kyova olaba agambye nti wano bw'okkiriza Kristo Yesu oba ozaaliddwa omulundi ogwokubiri, kye bayita born again, ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Amiina. Si kuddayo mu lubuto lwa maama, kuddayo ne bakuzaala omulundi omulala. Kubanga agambye nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri. Okay. N'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Amiina. Okay. So y'ensonga lwaki aba ayagala wano tuzaalibwe omulundi omulala. Amiina. Bw'okkiriza Kristo Yesu oba ozaaliddwa omulundi omulala. Mukama waffe yeebazibwe. Ofuuka mwoyo n'otandika okukwatagana naye mu nsi ey'omwoyo. Amiina. Kubanga watwazaalibwa maama baffe be baatuzaala ne batuzaala. Amiina. Tutandika okutambulira mu mubiri. Kaakati obudde buno bw'okkiriza Kristo Yesu munnange oba tokyatambula, tokyakola ki? Tokyali mu mubiri, obeera mu mwoyo, obeera mu nsi ndala nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Yadde oba okyali mu guno omubiri naye sisitiimu ye ebeera tekyali ya mubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Ebeera ya mwoyo, ebintu gwe obiraba mu mwoyo era obikwata mu ngeri ya mwoyo. So kkiriza Kristo Yesu abeere omulokozi wo. Amiina. Yes.
olokoke owulire eby'omwoyo ate weebinyuma. Mukama yeebazibwe. Amiina. Then ngenda kwongerako Yokaana no so tulindeko tulabe wano nza okuba nina kinetaaga wano. Nekino kitwale. Yes. Agambye nti Yokaana 5:24 ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo. Amiina. So talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'okkiriza ekigambo kya Katonda, bw'okkiriza owulira ekigambo kya Katonda, ekigambo Yesu kyakugambye, akugambye atya wali nti nno tewali ajja eri kitaawe okuggyako ng'akoze eki, ng'ayise mu ye. Bw'okiwulira, amiina, n'okkiriza oyo eyamutuma, amiina, olina obulamu obutakola ki, obutaggwaawo. Kubanga omaze okuyingira mu Kristo Yesu, ate Kristo Yesu ye bulamu obutaggwaawo, yakola ki, yabugaba era yatutuusa lyekkubo. N'agamba nti n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo, so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Amiina. Gwe ne bw'ofa munnange oddayo eri mu ggulu, oddayo eri yatukola Yesu Kristo, n'okola ki, n'osikira obulamu obutaggwaawo. Naye bw'ova mu bulamu obw'ensi nga tokkiriza Kristo Yesu, ate obeerako ekifo ekirala gy'olaga. Amiina. So omuntu yenna takulimba nti bisobola okutereera nga tofiiridde mu Kristo Yesu. Amiina. Ge mazima. Omanyi Bayibuli etugamba nti bwe tulimanya amazima, n'amazima galitufuula ab'eddembe. Si twesalira musango, tewali akusalira musango, nange sikusalira musango. Omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obuki. Akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu, nti okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwa ko nti ndokose. Amiina. Bw'okkiriza eri mu mutima n'omala n'oyatula n'ogamba nti Yesu nkukkiriza okubeera omulokozi wange, nje ndokose, n'oweebwa munnange obuki, obulamu obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo Omutukuvu akwegattako n'akola ki, n'obeera nga otambula ate nga Kristo bw'ayagala. Amiina. N'okyuka era n'oba omuki, kubanga oba ozaaliddwa omwoyo. Amiina. Yesu aba akuzadde kati obeera ng'otambulira mu mwoyo. Amiina. Kyekiri kyagambye nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Temwewuunya bwe bagamba nti kibagwanidde okuzaalibwa omulundi ogw'okumeka, ogw'okubiri. Kati okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri kwe kuno okulokoka ne tukkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe. Amiina. Abaatulokodde okuva mu kibi okutuyingiza mu bwakabaka bwe, okuba nga tutambula mu kwagala kwe n'embutukuvu n'embutuukirivu, ne twenenya ebibi byaffe, omusaayi gwe ne gukka okubinaazaawo ddala, ne gututukuliza ddala, ne tubeera ng'ate tulongoose, kubanga atugamba nti omuntu bw'akola ki, bw'akkiriza Kristo Yesu, bw'abeera mu Kristo afuuka kitonde kijja, ng'ebyemabega byonna bikoze eki, biyise. Okay. Ng'afuuse ekitonde ekijja. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kwongerako Yokaana 11:25. Yokaana essula 11:25. Yesu n'agamba nti nze kuzuukira, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Abooluganda, Yesu Kristo atugambye nti yeekola ki? Yeekuzuukira. Akkiriza ye newankubadde ng'afudde
aliba mulamu. Kati mukwano gwe atanakkiriza Kristo Yesu nkusaba omukkirize omukwase obulamu obuki afugire mu bulamu bwo. Amiina. Omukkirize yagenda kuba akuwa obulamu bwe. Amiina. Haleluya. Obulamu bwe butuule mu ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Nti obeere nga otambulanga bw'akola ki, bw'ayagala. Newankubadde ng'ofudde oba mulamu, ogenda mbulamu buli ate obutaggwaawo, okubeerawo emirembe n'emirembe nga weeyagala. Amiina. Amiina. So kubanga waliwo ebifo bibiri bw'omala okuva mu bulamu bw'ensi eno. Amiina. Waliwo ebifo bibiri, waliwo egeyeena, waliwo n'eggulu. Amiina. Kati gw'aba atambudde ne Mukama Katonda nga okkiriza Kristo Yesu ogenda mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Yadde akaseera kano nti abagenda tebagenda mu ggulu direct, batuukira mu kifuba kya jjajjaffe Ibulayimu. Amiina. Mu lusuku lwa Katonda, mu kifuba kya jjajjaffe Ibulayimu gye batuukira ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ne babeera awo mpaka ku lunaku luli. Amiina. Lwe banaakola ki, bwe tunaaba nga tugenda tusisinkana Mukama waffe Yesu Kristo ng'okukwakulibwa kuwedde. Amiina. Nga ffenna tumaze okugenda. Mukama waffe yeebazibwe. So n'abalala abatafiiridde mu Kristo nabo balina gye balaga, babeereeyo magombe. So kyekyo asoma ekigambo kya Katonda okimanye, okitegeere. Yes. Oleme okubuzaabuzibwa. Mukama waffe yeebazibwe. So kyekyo mikwano. Okay. So bw'oba ng'oli eyo nga wandyetaaze okukkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wo, oyingire mu kkubo ery'obulamu, kubanga Bayibuli etugamba nti omulyango omufunda ogw'obulamu mufunda n'abagulaba baki batono ate gwakanyigo. Mukama waffe yeebazibwe. Naye omulyango omugazi omugazi guli omulala ogugenda mu kuzikirira, mugazi n'abagulaba bangi. Kati nkwegayiridde jangu eno omulyango Yesu omufunda. Amiina. Omulyango ogw'obulamu Yesu obeera omwo. Amiina. Ogenda kutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. So kkiriza Kristo Yesu ng'okyayina ng'okyayina chance. Amiina. Gamba nti Yesu gwe akkiriza, togamba nti nze eri nalokoka mu mutima. Bayibuli etugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke. Mukama waffe yeebazibwe. Gamba nti Yesu, olunaku olwaleero nze Favour Max nkukkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange. Wanduukula amannya gange okugajja mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Nkwebaza Mukama kubanga wanfiirira n'oyiwa omusaayi gwo ku lwange. Olwaleero nkukkiriza okubeera omulokozi wange era ndokose mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda. Nsonyiwe ebibi byange bye bankolera ne bye neekolera. Onnaalize ddala n'omusaayi gwo ontukulize ddala mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Omwoyo omutukuvu maama nkwebaza ku lwabo bonna Mukama kabaka w'abakabaka b'olokodde. Era Katonda omulungi leka obeegatteko mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Obaluŋŋamye Mukama kabaka w'abakabaka ku kkanisa yo. Mukama Taata esomesa ekigambo kyo era ekulemberwa gw'omwoyo omutukuvu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda. Obaluŋŋamye Mukama ne mu kusoma ekigambo kyo ne mu kutegeera kabaka w'abakabaka bakwemanyize, baleme kukkiriza muntu, baleme kubanga balina omuntu omulala yenna gwe bagoberera okuggyako gwe Yesu wekka mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Gwe kkubo n'amazima n'obulamu, kubanga ogambye nti teryajja eri kitaawo okuggyako ng'ayiseemu gwe Yesu, kubanga gwe kkubo n'amazima n'obulamu. Ate era ne ku lunaku luli Mukama kabaka w'abakabaka n'ensi babeere wamu. Mukama kitange naawe Yesu, tubeere wamu naawe Yesu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Tutambule ng'okwagala kwa Yesu. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa.
amiina. Mukama abawe nnyo omukisa. Tusabeko. Kuyimusa Mukama, nkusinza, nkutendereza, nkugulumiza olw'obulungi bwo n'olw'ekisa kyo. Oli mulungi Mukama, tewali n'omu akwenkana. Oli wa kitiibwa kingi, Kabaka w'abakabaka nannyini n'ensi. Nkuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga oli musukkulu mu Kabaka w'abakabaka nannyini n'ensi. Nkuyimusa ku lw'obulungi bwo n'okulw'ekigambo kyo Mukama, Kabaka w'abakabaka nannyini n'ensi, kye tusomye mukwano gwange, kye tuyize. Oli mulungi Mukama, Taata n'ensi, gwe yayiwa omusaayi gwe, gwe yajja okutufiirira Mukama, Kabaka w'abakabaka, waleka ebitiibwa ku lwaffe. Watwagala mukwano gwange Kitange n'ensi nga tetuyina mukwano gwange kye tukuwadde. Twali baakufa, twali baakuzikirira, naye mukwano gwange watuula eyo n'otulumirwa mukwano gwange Kabaka w'abakabaka, n'otulowoozaako, n'ojja n'owaayo obulamu bwo ku lwaffe mukwano gwange Kabaka w'abakabaka nannyini n'ensi. Ani ayinza okukola ekyo Mukama, Taata n'ensi? Mukama, tewali yandiyinziza Mukama, Kabaka w'abakabaka nannyini n'ensi. Naye gwe Mukama wakiyinza Mukama, Taata, n'otusaasira. Watulumirwa ng'olaba tugenda okuzikirira Mukama nannyini n'ensi, n'ojja n'otufiirira. Oweebwe ekitiibwa, osinzibwe, ogulumizibwe. Tewali mukwano akusinga, tewali akufaanana Mukama, Kabaka w'abakabaka nannyini n'ensi. Watwagala nnyo, tewali kye tulisobola okusasula Mukama, era tewali asobola kutusasulira muwendo gwe watuweerayo Kabaka w'abakabaka nannyini eggulu n'ensi. N'ekiro kya leero mukwano gwange nyimusa buli muntu yenna, na buli mukazi na buli musajja Mukama, Kabaka w'abakabaka nannyini n'ensi, abaana abakulu n'abato bonna mbayimusa mu mikono gyo Katonda omwesigwa, nga nkukoola omuyinza w'ebintu byonna Kabaka w'abakabaka, Taata, nga neenenya Mukama maaso go. Osaasire Mukama we tusobeza mu kwogera, we tusobeza mu kulowooza, we tusobeza mu kufumiitiriza. Otusaasire Mukama, Kabaka w'abakabaka, otunaaze Mukama n'omusaayi gwo, otukulize ddala n'omusaayi gwo Mukama, Kabaka w'abakabaka. Osonyiwe obutali butuukirivu bwaffe bwonna, osonyiwe okwonoona kwaffe kwonna kwonna Mukama, Taata n'ensi. We tukuvuddeko Mukama Katonda omwesigwa, we tutaagadde Mukama kuwulira kuva gy'oli Kabaka w'abakabaka, we tukulese Mukama Katonda omwesigwa Mukama, we tukuvoddayo Omwoyo Omutukuvu. Tusonyiwe Mukama, otunaaze n'omusaayi gwo, otutukuze n'omusaayi gwo Mukama, Taata, otulongooseze ddala, otufuule ekitonde ekijja Mukama, Kabaka w'abakabaka, tusobole okugondera n'okuwulira n'okutambulira mu kwagala kw'omu linnya lya Yesu Kristo, Omwana Katonda omulamu. Kitange omulungi omwesigwa, omuyiza ebintu byonna, nkola ekisa kyo n'amaanyi go n'obulungi bwo ebiri buli muntu yenna Mukama, Taata n'ensi. Waliwo abalina embeera ze bayita Mukama, Kabaka w'abakabaka, leka obasinkane obasumulule Katonda omwesigwa, n'abo bonna abalokose Mukama, Kabaka w'abakabaka n'ensi. Leka Katonda omwesigwa, omuyiza ebintu byonna banyweze Mukama, naffe abaatulokoka Mukama tunyweze mbiro bino Mukama Katonda omwesigwa. Leka otuyiseemu kubanga oyogera mu kigambo kyo n'ogamba ky'omanyi okulokola abo abakutya Mukama, Kabaka w'abakabaka. Leka otulokole mukwano gwange, leka fuula omuliro Mukama, kubanga ogamba mu kigambo kyo nti onootuyisa mu muliro Mukama, ne tubeera omuliro Mukama, Kabaka w'abakabaka, ne tulongooka Mukama nga oyo akola feeza bw'ayisa feeza mu muliro mukwano gwange Katonda omwesigwa, neerongooka n'ogijjako yo n'amasengere. Naffe tuggyeeko amasengere byonna ebitakugulumiza, otulongoose Mukama, tubeere omuliro Mukama, Kabaka w'abakabaka, tusobole okuweesa ekitiibwa n'okugulumiza. Ne mu biro bino Mukama tubiyitemu nga tuli banjawulo mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana Katonda. Twambaze amaanyi ag'obwakabaka bwo Katonda omulungi, tufuule Mukama Kitange n'ensi ekyo ky'oyagala tubeere, kubanga ogambye nti ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo, era oyogera mu kigambo kyo n'ogamba Kabaka w'abakabaka nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi eno. Leka otuwanguze, otwambaze eky'omu kifuba obutuukirivu, otwambaze eky'omu kiwato amazima, twambaze sepeewo ey'obulokozi Mukama, mbigere tweteeketeeke okubuulira enjiri ey'amazima Katonda w'abakatonda nannyini n'ensi, enjiri ey'emirembe Kabaka w'abakabaka. Tukwatireko Mukama n'engabo ey'okukkiriza Mukama, n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda Mukama, twambaze embiro bino Mukama, Kabaka w'abakabaka, tubiyite Mukama Katonda omwesigwa, nga
tuli b'amaanyi Mukama era nga tuli bawanguzi nga tukulemberwa Omwoyo Omutukuvu kubanga bw'otyo bw'oyogera Mukama mu kigambo kyo n'ogamba kabaka w'abakabaka nti abo bonna abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Maama Omwoyo Omutukuvu leka osindire mu ffe gwatusindira gwatukabira nti Abba Kitaffe mukwano gwange Tatangunesi tuyigirize Mukama kabaka w'abakabaka twambaze ebyokulwanyisa eby'omwoyo mbiro bino mukwano gwange Taata kyusa emitima gy'abantu gidde gy'oli kabaka w'abakabaka bantu bakutegere balokoke bakkirize gwe Kristo Yesu okubeera omulokozi waabwe Mukama naffe Mukama boolokodde leka otusimbe mazima mbutukuvu n'embutuukirivu Mukama ensi ekyuke Mukama ekukyukire Yesu wange kabaka w'abakabaka Tatangunesi bakkirize gwe omulokozi waffe Yesu Katonda omulungi Uganda ngiwunga mu musaayi gwe Mukama kabaka w'abakabaka Tatangunesi abakulembeze Mukama Kitange Tatangunesi ebifo eby'enjawulo ekkanisa yonna omubiri gwe gusaasaanira ngiwunga mu musaayi gwe Yesu nga nkoowola emirembe obulungi Mukama obumu Mukama Taata Tatangunesi obwesigwa kabaka w'abakabaka Tatangunesi mbitongole ebyenjawulo Mukama Tatangunesi Mukama Taata fulumya buli ekitakuyimusa Mukama buli ekitakugulumiza mu Uganda weeroboze Uganda kabaka w'abakabaka Tatangunesi weeroboze Africa Mukama kabaka w'abakabaka leeta emirembe Mukama Kitange Tatangunesi mu nsi yonna Mukama Katonda omwesigwa n'amawanga gano mwe tuwangalira Mukama tuteekeko Mukama Tatangunesi obukuumi bwo Mukama kabaka w'abakabaka Tatangunesi tuteekeko Mukama ekitiibwa kyo Mukama Katonda omwesigumiza ebintu byonna Mukama Taata leka tusigale mu kubeerawo okwo Mukama tuleme kuswaza linnya lyo Katonda wa Ibrahim Isaaka ne Yakobo Mukama Tatangunesi tuleme kuvumaganyisa linnya lyo kabaka w'abakabaka Tatangunesi Daadi gwe nkoowola Yesu Omwoyo Omutukuvu leka otuluŋŋamye Omwoyo Omutukuvu leka otukulembere Omwoyo Omutukuvu leka otutangirire n'omusaayi gwe Mukama kabaka w'abakabaka leka otwogererere mukwano gwange abatalina mirimu leka bagifune mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu abalina endwadde ez'omwoyo Mukama Taata n'ez'omubiri Mukama gwaziwonya kabaka w'abakabaka zisinkana buli muntu yenna mbwetaavu bwe yeetaaga mukwano gwange kabaka w'abakabaka tunyweze otusomese ekigambo kyo Mukama Taata mbiro bino Mukama gwe twetaaga mukwano gwange kubanga esente teziyamba Mukama ebirungi tebiyamba naye mukwano gwange gwayamba kabaka w'abakabaka kubanga Mukama Tatangunesi omusajja Sulimaani yali mugagga naye yagamba Tatangunesi Mukama nti obugagga tebulina kye bugasa ku lunaku olubi Mukama Kitange nannyini ggulu n'ensi kabaka w'abakabaka Taata Katonda omulungi Katonda omwesigwa jangu otuluŋŋamye leka otuyigirize okwagala kwo tusibe enkoba Mukama Kitange nannyini ggulu n'ensi Katonda omwesigwa tuyimirire Mukama kabaka w'abakabaka Tatangunesi buli lukwe lwonna olw'omulabe Sitaani tuzikirize buli kuteesa kw'omubi tumenyemenye buli busaale bw'omubi twambaze amaanyi ag'omwoyo Mukama kubanga otugamba nti enkyenkomerero tubeere n'amaanyi Mukama waffe n'embuyinza bw'amaanyi ge twambale ebyokulwanyisa eby'entalo za Katonda Mukama tulyoke tuliyinza okuyimirira eri buli lukwe lw'omulabe Sitaani lwonna Mukama twambaze yambaze emyoyo gyaffe Taata Tatangunesi kubanga otugamba mu kigambo kyo kabaka w'abakabaka kyonna otuteeka ebyokulwanyisa eby'obutuukirivu Mukama Tatangunesi emikono gyaffe egya ddyo n'egya kkono twambaze Mukama kabaka w'abakabaka ebyokulwanyisa eby'omwoyo Katonda omwesigwa tusobole okulwana tusobole okuyimirira biro bino eby'oluvannyuma Mukama kabaka w'abakabaka Tatangunesi Katonda omwesigwa otugambye nti otufuula omuliro Mukama kabaka w'abakabaka leka twokye buli lukwe lw'omulabe Sitaani lwonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Amiina Yesu nkukoola kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi Mukama Katonda omwesigwa labisibwa weerage Mukama eri amaka eri obufumbo eri abaana Mukama bonna mbawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwe Yesu ponga abakyala bafukamidde okuzaala mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu Taata nannyini ggulu n'ensi nga nsazaamu omwoyo gwonna ogw'okufa omwoyo gwa kinywa musaayi gwe nange onywesa omusaayi gwa Yesu bakazi mbawonga mu musaayi gwe Yesu abaana mbawonga mu musaayi gwe Yesu Mukama Kitange bazaaliddwa nga tebannatuuka omwoyo mutukuvu leka obamaamire obabikke Mukama Kitange nannyini ggulu n'ensi obakuze mukwano gwange abazaaliddwa nga bakooye omwoyo mutukuvu obamaamire obawa amaanyi mukwano gwange Taata ggulu n'ensi bonna mbeetoolooza obukuumi bw'abalwadde Mukama basinkano obawonye Mukama endwadde zonna ezibatawaanya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu
Amina. Abali mu makomera Mukama basinkana obasumulule obakolera ebyekisa Mukama Katonda omwesigwa. Baweddemu amaanyi Mukama Kabaka w'abakabaka n'Agnes bazeemu amaanyi. Taata n'Agnes abaweddemu essuubi bambaze essuubi. Katonda omwesigwa batalina mirimu bawe emirimu. Abatasasulwa Mukama leka okwate ku mitima gyabo Mukama balina obbasasula babasasule. Kabaka w'abakabaka nannyini Agnes Irabisiba Katonda omwesigwa. Makubo gonna nga wonga mudagano omusaayi gwo Yesu. Ebidduka byonna ebiyita mu bbanga ebiyita ku mazzi ebiyita ku ttaka byonna biwunga mudagano omusaayi gwo Yesu. Oyo omutukuvu maamira Uganda yonna ngiwunga mudagano omusaayi gwo Yesu. Abakulembeza abantu bonna Mukama abaana abato abawera n'abakadde Taata n'Agnes bonna mbawunga mudagano omusaayi gwo Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana kutamu omwoyo omutukuvu nkoola maamira Mukama Katonda omulungi Kabaka w'abakabaka menyamenyera ofafaganye buli pulaani z'omulabe sitaani zonna kubanga oyogera mu kigambo kyo n'ogamba Taata n'Agnes nti otobonebwa abalimba Mukama n'olalusa abalugo. Kyusa abamagezi okudda ennyuma Mukama n'osuwaza amagezi gaabwe. Leka otobonebwa omulimba sitaani bonna era omulalusa omulogo oyo. Kyusa amagezi g'okudda ennyuma Mukama era osuwaza amagezi ge mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Fafaganye era menyamenya byoyo byonna byonna eby'emagombe bizikiriza amagombe gonna agabadde gasamiza obumwa bwago okumira abantu ba Katonda kumira abaana ba Katonda ago nga nywesa omusaayi gayo Yesu nga ziba n'endagano omusaayi gwa Yesu. Taata nannyini Agnes abantu bombawunga mudagano omusaayi gwa Yesu. Abaana bombawunga mudagano omusaayi gwa Yesu. Newunga mudagano omusaayi gwa Yesu. Ekkanisa yonna omubiri gugikusaasanya abaweereza bo Mukama Kabaka w'abakabaka leka basibe enkoba banyweze embutukuvu n'embutuukirivu basimbe Mukama kubanga ogamba nti buli ky'onookola nga kinaabaye nga kyalubeerera. Taata buli omu musimbe mu kuyitibwa ne mu kuteesa mu pulaani gye wamuyitira ku nsi kuno Mukama. Emirimu gye watuyitira Mukama tugikole ng'okwagala ku Yesu. Omwoyo omutukuvu otuluŋŋamye otwagaza okwagala kwo otukyayi byokyawa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Menyamenyera nfaafaganya buli pulaani z'omubi amagombe gonna ngayiwa mu musaayi gwa Yesu nga zikiriza n'endagano omusaayi gwa Yesu. Kutula menya pulaani z'omulabe sitaani zonna bikamera by'emagombe byonna byonna ebyoto by'emagombe biyiwamu omusaayi gwa Yesu mbizikiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Bitematema mbyasayasa kutula amaanyi gonna gonna ag'abajenti ba sitaani nga menya nga kutula gasanyawo n'endagano omusaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Na buli kyonna kifugira emyoyo gyonna gifugira mu bbanga eby'ebitundu byonna mbikutula bakabaka bonna bonna ab'ekizikiza banywesa omusaayi gwa Yesu mbamenya mbatematema n'ekitala ky'eggulu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Yesu nkoola maamira buli wamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ensabye nga mpita. Amiina amiina. Nangiri obulamu nangiri ekisa kya Katonda nangiri obukuumi bwa Katonda nangiri obulungi bwa Katonda feva ya Katonda obulungi n'ekisa Mukama bitukulembera obutuukirivu Mukama Kitaawe n'Agnes twambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo Mukama Taata ebibala eby'omwoyo omutukuvu ebyo biri mu Bagalatiya Bagalatiya 5:22 Mukama Kabaka w'abakabaka bituyingize mu mitima tubale okwagala tubale emirembe tubale obulungi tubale obutuukirivu tubale okukkiriza Mukama Taata obwesigwa tubeere beesigwa Mukama Kabaka w'abakabaka Mukama obuwombeefu n'obugumiikiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Buli mukazi na buli musajja yenna muwunga mudagano omusaayi gwa Yesu. Si bokka bali ku kyoto kya Katonda kutula enjegere naye bonna Mukama Kabaka w'abakabaka buli omu yenna muwunga mudagano omusaayi gwa Yesu. Ekkanisa yonna omubiri gugikusaasanya ngiwunga mudagano omusaayi gwa Yesu nga mmenya emyoyo gyonna gyonna egy'abannabbi ab'obulimba gikutula agasota gaabwe gonna aganywesa omusaayi gwa Yesu. Emyoyo gyonna gyonna egifugire emabega waabwe gimenyamenya ngikutula nginywesa omusaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nkyasayasa bisaanyawo n'endagano omusaayi gwa Yesu. Amiina. Weebale Yesu weebale Mukama Katonda ffe weebale omwoyo omutukuvu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwa Katonda okusa ekimu ku mwoyo omutukuvu beere naffe ffenna n'ey'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Abaana bonna nga baawummudde bawunga mu ndagano y'omusaayi gwa Yesu. Omwoyo omutukuvu ogamba mu kigambo kyo n'ogamba tujja gy'oli abaana abatono tuyigize okutya Mukama. Yigiriza abaana baffe Mukama okutya Mukama Katonda omulungi. Ogamba mu kigambo kyo nti abaana baffe banayigizibwa nga gwe ayi Mukama. Leka abaana baffe bateekemu embala y'Omukama Kabaka w'abakabaka n'Agnes. Abaana bonna bateekemu embala yo bakule nga bakutya bakule nga bakumanyi bakule Mukama Taata mu ntiisa yo abo baana bo Mukama beeroboze Yesu. Taata n'Agnes bonna mbayingiza mu ndagano y'omusaayi gwa Yesu. Amiina. Leka bakule nga bakutya abaana bonna Mukama n'abatuuse
mu bbanga ery'okulokoka abatuuse mu bbanga ery'okulokoka ery'okwesalirawo okubanga balokoka nga bakutegeeredde bulungi nga balokoka baatula. Mukama leka bakwatula okubeera omulokozi waabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Naabo abatanatuuka mukwano gwa Mwoyo Mutukuvu leka obeefugire. Kabaka w'abakabaka we banaatuukira okwatula, Mukama bakwatule bakutegeere bakumanye bakulenga bakutya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Yesu